kakati nzizayo saidi eno na yali United NUP United. Thank you so much. Limusapi erango limusanyufu olw'okubeera ng'olaba ensi yonna ng'eyayanira NUP. Saako kasimayiro otunuulire munno omugambe nti His Excellency Kyagulanyi ku luno enkyukakyuka agenda gireeta. Simayiringirako munno. N'olwekyo nsaba buli ali wano ng'oli wa NUP omutima nga gwa NUP teweetaba mu kikolwa kyonna kyaki kyafujjo. Bw'owaayo omuntu agamba nti ndi wa NUP naye wampaka nina okola effujjo, oyo mwewuunya, oyo mukola ki? Wali obugalo wama Time for Kyagulanyi. Bamuzayi mutoke. Kalonde kakume bwakapakapai. Yamunu nolensi Kyagulanyi. Lumba Kyagulanyi barumbe. Sekola kayo ikuchikwe nengelekali. Omwana wakosekali. Nipe kidogo kumakopi. Nipe kidogo kumakopi. Bamuzayi mundo. Angalia kwa mwanga nasate. Wandoke. Dunia nataka chaku. Nyini waliwo bannaffe baseesedde okukulwanyisa n'olw'ensonga eyo bassaba ne bannyabo tettagenda kukkiriza kwekuddira disitulikiti eno okuddayo mu mikono gy'ebyaleemu. Ekyo bassaba ne bannyabo tugenda kubafaagana n'omuntu yenna akolera ebyaleemu okuzzaayo disitulikiti eno, kubanga bannaffe bangi baabula, bannaffe bangi battibwa nga tuli mu kuluma disitulikiti eno emaze mu mikono gy'ebyaleemu emyaka 40. N'olw'ensonga eyo keetonye kagwake bassaba ne bannyabo tetugenda kukkiriza buli kimu tukikole naye nga tugatta ku NUP. Tukyakalamu mpola. Temuba nnyo serious naye ate ng'ensonga mugiriko. Basobola kikola tutwalaganye omusajja alangirirwa Pulezidenti Kyagulanyi eggwanga lyaffe lirunulwe. People power, our power. Is our party, umbrella is our symbol. Kyagulanyi is our president. People power is our power. People power. President Adako Owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu abatumidde. Era omwana oyo gwolaba akutte ebyuma ebyo Owekitiibwa President ali ku mukutu abalaba. Ali ku mukutu akola ki? Ate bamuneeyisa obulungi bwe naaba mmala speech yange yinza omuteekako n'ababuuzaako. People power. Kakati nyina ebigambo ebyokwogerako. Tulina emirimu ebiri gyokka ekiseera kino. Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe entebe. Omulimu gwo gukola ki? Omulimu ogwo tugenda gukola n'amaanyi gaffe Katonda ge yatuwa n'obutegayaalira tukanonde, tukalonde, tukakuume,
tukabanje mpaka Kyagulanyi genda mu buyinza nalo na mutima na piti. Sobola okusinziira ku neeyisa eyo neŋŋamba nti ono ayinza okuba n'effujjo mu kibiina tumuleke. Kati mweyise buki bulungi, mweyise buki bulungi. temulina okumanya emmeme kaki Katale ensima gweyakola ki yegula oli waddembe okwagira gwokola ki oyagala. naye nga mu National Unity Platform olina okubeera n'empisa. Discipline. Mumpulira olina okubeera naki Empisa. n'olwekyo ekisookera ddala obukulembeze bwe twagala okuggyako obwa Museveni ekibwonoonye bakulembeze kubeera na mpisa ki mbi. N'olwekyo buli muntu yenna ayagala okubeera candidate wa National Unity Platform ekisookera ddala mu bawagizi bo kubakwasa ki mpisa. Muta kyekisinga okubeera n'ekigendererwa nga toyina ki mpisa. N'olwekyo abannakivuma ndi wano, nze ndi musajja mukulumu ate ebyakkozi mbiruddemu, enkyukakyuka ngiruddemu. Uganda tetukyasobola kulinda kufugibwa Yoweri Kaguta Museveni. N'abaana bato muli wano olutalo lwe tuliko olwokubiri kwe kulaba nga tuzimba Uganda empya. Kyova laba oluyimba lwaffe olwa NUP twalukyusizaamu era tugenda tuyimba nga nze nkulembedde. Essebo Lalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba Uganda empya. Tuliyambala wababaka bonna abava mu palamenti. essebo Mwami Muyanja Ssennyonga ono gwe naddiramu njagala bategeeza NUP be tutambuza ebintu wano. Ŋŋenda kudda omulundi omulala essebo naye ndi mukaweefube mu Buganda okutuuza abeesimbyewo tuveemu nga tulina omuntu ki omu. Honorable Ssennyonga ono yabadde yeesimbyewo emukono ki South era yasinze experience. Naye ffe tugamba mumpuliriza kino kyogeredde wano nakifuma. Ffe tugamba aba NUP tulinga omanyi abakazi babiri bakayanira omuki omwana nga yabadde yasinga amaanyi mu kitundu ekyo. Mu kuteesaganya kwe tulimu n'ababaka ba palamenti abalala nawano nzija bye mukayanira nkola ki ojja ssebo era tujja kuvaayo n'eddoboozi liki limu. Mwami Ssennyonga ono ekibiina kyamusabye nga mu kitundu ekyo aleke musaayi muto. Era ekibiina kiri mu process okumutuma omulimu omulala mu Mukono district. essebo Era ekibiina kiri awo kiteesa bwe munaaba mukkiriza abeere chairman wa Ssentebe wuuyo ate faana genda kifuma bonna bagambye People power, our power, people power, our kale power. musirike muteeke ebifaananyi byammwe ki Omu. insha Allah nga Mukama Katonda akkiriza. People power, Our power, people power, our power. kale bwe munaasirikanga njogera musirike baka ba palamenti mumpuliriza. Essebo Olutalo olusinga lwa kutwala Kyagulanyi mu ki National Unity Platform. Kyekibiina kisinga obuki obwagazi. Kyekibiina ki ate twebaze ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munamulonda, 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 munamulonda.
emikono waggulu abanaalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emikono waggulu. Emikono waki? Kale mwenna mugambe people power. People power. People power. People power. Our power. People power. Mumanya jela mwali musaze mulabya abasalamala. Ebyo tebabikola. Ekyo kyokka kisobozesa okugisaamu kandidate wammwe. Nolwekyo njagala Betina nakusa akyaliwo n'agenda bayimbiramu nina abayimbi wano nga batano. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okutuwanga omukisa